Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Nga bwe twakusuubiza tukuleetedde engeri obululu bwa pulezidenti wa Amerika n'omumyuka we gye bubalibwamu. Ssemateeka wa Amerika tawa bannansi bonna lukusa kulonda mukulembeze waabwe wadde nga balonda. Obululu bwabwe bubanga kiguumaaza era nga bo obululu bwabwe ababa bagaba obululu obw'enkizo kwe basinziira okulaba ekibiina ky'ebyobufuzi ekiba kisinze mu ssaza lyonna. Ssemateeka wa Amerika obuyinza obusalawo ani abeera pulezidenti ebuwa abantu 538 abeekusifu 100 ku bo nga basineta mu masaza ag'enjawulo, abalala nabo bava mu masaza ag'enjawulo ng'era ssemateeka yasalawo bameka abava mu buli ssaza okugeza erya Colombia lirimu abalonzi abasalawo 3 bokka. Ku bululu 538 obusalawo oyo yenna aba yeesimbye ku bwa pulezidenti yeetaaga okufuna obululu 270 n'okudda waggulu. Ekitegeeza nti ne bw'afuna obululu bwa bonna obungi tasobola kuwangula nga tafunye bululu 270 obw'enkizo. Bw'otoola obululu 270 ku 538 obw'enkizo wasigalawo obululu 268 bwokka era nga ku buno eggwanga lya Amerika kwe lisinziira okulonda omukulembeze waalyo omujja. Mu kalulu akaakaggwa akabaddemu munnademocrat Hillary Clinton ne munnarepublican Donald Trump, Hillary yawangudde mu kalulu ka bonna. Olw'ensonga nti teyawangudde bululu bw'abalonzi obw'enkizo 270 obwetaagisa teyasobodde kubeera pulezidenti, nga munne gwe babadde naye ku mbiranye Donald Trump yawangudde kuba yasobodde okufuna obululu obusalawo 285 wadde teyawangudde mu kalulu k'Abamerika bonna. Bw'atyo nno omukulembeze wa Amerika bw'alondebwa. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria ne Kisaache Samali. Amalindirire. This is Kingdom TV.